naye ewaffe otanga mutabuliki musiraamu kwegamba olina kibeera nga tuli mu bintu kwegamba ebyobubuyavu tuguyalira mu bintu mu butamanya obweddiguli oba obwekika oba omutindo ogwa waggulu n'owuli ebigambo nga dduwa ekigambo misa kitegeeza kusaba edduwa misa kusaba ekigambo kye kimu okusaba okusaala okusamira kugamba nga byonna kigambo kye kimu naye tubeera nga tusiriwalira mu bigambo naye nga ate ng'omulabe mwagenda okukola ki mwagenda okutumalirawo lwaki tugenda tufiira mu njawukana z'amadiini kaakano nabategeezezzaako nti n'olwaleero omulabe nga nabadde mbategeezzaako wali badde amabwa abazungu abannaddiini ge baatulekawo naye omulabe mwajjira olina abeera nga tumalawo ebika naye bw'otunuulira ebyafaayo mu madiini Yesu bwe yajja yalanya bajjajjaabe 66 ate Nabbi Muhammadi naye yalanya bajjajjaabe okutuukira ddala ku jjajjaawe owa25 naye olwaleero omunyarwanda akulira ekkanisa y'e Namirembe avaayo n'alanya bajjajjaabe kwegamba nitubeera mu bintu ebyobuguyavu ng'oli yeeyisa erinnya lyo ne mumulonda n'abeera nga yakulira ekkanisa y'e Namirembe naye nga ku lukiiko olwo nabadde mbanyonyolako olwa Ssaabataka Supreme Council bateako balevulandi ng'era kuliko Levulandi Kajumba nga Banyarwanda naye nga kabaka baalina okwebuuzaako ebya Buganda kabaka wajja wano e London bamwebuliza balevulandi nga mawuli Levulandi Ntege Munalwanda mutuusi naye amanya gaki Ganda Yentege Kasolo kati gwe vaayo kwegamba ne tubeera nga Omunalwanda g'omwesize ate yagenda okuka kabaka wa mu butwa enkya kubanga tuli mu bintu eby'amadiini ne bannange tubasaba mudde eri Obuganda olwaleero mu Bungereza nga kibadde nzige kyeyabubuliddeko lubadde lunaku lwa Remembrance Sunday kwegamba esabbiiti ey'okujjukira abazira ba Bungereza abagirwanirira naye okubanya ensi eno ekkiriza mu byentalo mu byabajaasi oba mu byabazira tugenze tubadde tutambula ambulance nejja netuyitako n'akagombe ne tudde ebbali ng'amateeka g'ekungudo bwe galagira naye tugenze okutuuka mu maaso nga buli saza oba katugaye buli gombolola bateako oba buli kyalo bateako paleedi nti abaana kuba buli kyalo kivaako abasirikale abaana ne baca bano bya Air Force bano ba mazzi ba malini bano ba bibombola bano ba sikautu bano bazabaki nga bagenda bakola parade naye tugenze okutuuka mu maaso nga ambulance ebadde eriko n'akagombe nga eyimiridde abajjukira abazira bakumbira mu luguudo ngoyo oba omwa afe naye nga singa ambulance ekuvaako emabega w'emmotoka ya poliisi n'otoyimirira musango gwa naggomola mu nsi eno naye tugenze okutuuka mu maaso ne tukwana ku mimwa nga ambulance yayimiridde dda katona okugyamu n'omuliro ejjemu omuliro oba omulwadde omu afa bw'ati naye nga bajjukidde abazira baabwe kale kwegamba ebintu ebyo kyega nti buli omu gy'atambulira ayiga kwegamba nti ekintu ekyo nkitunuulidde nempulira ddala nga kwegamba nendabya ddala bannange nga ffe waffe tukyali mabega nnyo nti mu kifo ky'okujjukira abazira baffe
ate tukolimira bakolimire nga bannaddiini bakolimira omusajja alwanira ennyo Obuganda okulaba nga amataka tebagatubbako. Kale nno tweyanze nnyo abalungi abatuuliriza olwaleero. Tuwaye essaala eri Mukama Katonda. Ayi Mukama Katonda wa Buganda, tukusaba otuzibula amaaso agatalaba, otugula amatu agatawulira, otujjeko ekigumaza ky'obwongo ku bwongo obukyaganya okutegeera obulabe kaakano butulimu. Twayingira amadiini si lwa butakutegeera, naye twayingira amadiini ayi Mukama Katonda okwongera okutegeera, naye amadiini gye gatukomya ensi yaffe gaagala kugitulyako okugimalawo, nga n'omulabe olwaleero ayita mu madiini. Naye Mukama Katonda tukusaba otuwe amaanyi mu bwongo ne mu mubiri okusobola okulwanirira eggwanga lyaffe n'okuddamu okulowooza nga bajjajjaffe bwe balowoozanga. Tonda n'Obuganda omwoyo gumu n'emmeeme emu bweza weewaawo. Ffe abeewaddeyo okununula Buganda nga tukozesa ebyokulwanyisa ng'obuzindaalo n'ebyokulwanyisa ebirala byonna n'okuzuukusa eggye lya Buganda, Buganda Royal Army yonna yonna gye liri, abaafa abali mu bbanga, abakyaliwo n'abatannaba kuzaalibwa, nti babe nga bazibuka amaaso, tulabe nga tulwanirira Obuganda, ne tweyala mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka ne tugamba nti ayi Ssaabasajja Kabaka beene wolisimba evviivi wetulise n'amazzi ne tuganywa owangaale n'Obuganda bufune obutongole bwabwo. Twebaza bannaffe ababadde mu kanyumizo oba chatroom ne bannaffe mwenna abasobodde kuba amasimu n'okuteesa, ne tubasaba era nti mwongere nnyo okuwagira enteeka zino eza laadiyo eno, kubanga ebigambo bino tubisala ne tubiteeka ku buyinja busiddi ne ku butambi tapes, ne tuba nga tubiweereza abantu abo batasobola kufuna mukisa kubeera nga babeera ku internet okuba nga basobola okuwuliriza laadiyo eno. Mu ngeri y'emu tumala ate ne tubikasuka ku lutimba olulala lu YouTube kakati nti osobola okugendayo oba n'otegeeza munno n'omugamba nti ateeka mu buteesi kigambo miramwa, ebigambo bino byonna naabanga abiwulira, ate naawe alina obusobozi obusalamu CD oba teepu ng'obadde ogifunyeeko, gisalemu ogiwe munno Omuganda abe nga agiwulira mu lutalo luno olw'okwejja mu buwambe. Nziramu okubabikira jjajja wange Susaana Kisitu Nakitto, yafudde ng'ajja kuziikibwa ku lunaku olw'okubiri 8 e Katungulu mu Ssingo okyamira ku mayiro 40 ku luguudo lwe Waima, n'odda munda awo n'obuuza ewa omuzeeyi Kisitu. Kale no wajja okuziikibwa ku lunaku olw'okubiri, naye wakati mu kunyolwa newankubadde ng'abadde aweza emyaka akunikiriza emyaka 10, wakati mu kunyolwa naye ate ndi musanyufu kubanga afudde Muganda, afudde akimanyi nti Obuganda bulina okununulwa. Kale nno twegaddewo puroguramu ya leero, mwebale nnyo okutuwuliriza. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Ssaabasajja Kabaka wangaale, ekitalo nnyo Obuganda tebwasabwa kufiirwa. Jjajjaffe oyo atugenzeeko naye kyassanyu afudde ate Muganda ng'akkiririza mu Buganda. Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Mweraba mwenna musiibe bulungi.